buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwamma naye ndowooza loogi obujja obumuliko oba aliwa egyo myaka so bannange njagala okubategeeza nti bankyazizza wano naye nkyadde toliiwo abaana bambi abalenzi balina keya ne tebannankolako tewali ku mazzi yadde akajuyisi ndaba ne bana abawala bonna taba naye ng'olina abantu bangi wano bali kuwasa gwe bakuwasa ogenda nabo bonna abasama baddayo bana basama munasonyiwa maama siterayisa mbasama maaso Canada UK munzijjamu wano olumala interview eno owe Canada omulabe si bakodo oli waawa UK mutera okuba nga sente zammwe zibaluma mwetaaga kagirita ab'e London abantu b'e London bwe batyo nze abagagga bange bonna bali US Canada London kali mutotero bakyalina bulungi sente kati kale nkolaako baswazi okay oli waawa nkoleka ng'owe Uganda okirabye naawe ogenda kunkolako ndowooza eba in and out okola mulimu kyokwa in and out my God. So ndine spice nnaku z'omwezi nga 10 tugenda kubeera ku Serena. Spice water oba tokalina. Tompa spice water bw'omunywa. Munywa. Leka brand ewezezza emyaka 5. Toyagala ku associate na brand yange. Njagala nnyo naawe nkwagala nnyo. You are my sweet. Thank you. Friend Sol. Wali wamanyira okunjo chai naye ennaku zino wayonooneka. Kati nkusange wanze nno nice manyira. Njo chakalira si. Wayonooneka. So ali ku executive media waguze dda tiketi omanya abantu baŋŋambye weewanise ku ssere wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali lwate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sente zepa Jalia nsobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Lena nti bano abawagizi bo bano mmezo ozirina abo abagagga obalina naye bano ab'ordinary mbw'obuna obafuna ab'ekkumi mbujjukira abaana b'essomero bano obwana busireeya obwana obwagala okuba nga spice bwe bukwano bwo banfunireyo abafuneko ku baabwe tokudaala kyeŋŋamba ate oŋŋambye sibalina bwe bagamba nze nja kukubulya biri eyo abantu bye bakugeya banfunireyo ku baabwe niyambiseeko oli otya ekivulu okiwulira ekya Serena tolikiddira lugogo wagikuba n'ogiteeka wali okiddira munnange bino ebintu bizibu nnyo producer ettaala eno ng'eya katoyokya ennyumba y'omukazi eno ennyumba gye yasookerako yeri ey'omukatanga eri gye wasookerako wagitunda si mukatanga nabwe lukatanga naweero naawe era wali otomedde naye era munaye ako abantu tebajja kukugamba nakulaba osala emyala neŋŋamba naye maama watandikira mu ssente watandika ogula nju era ggwe saagula nazizimba just wagiraba etuusa awo nabwe nagituusa kuva dde olina ssente 19 years old 19 ssente wazijjawo ezizimba ennyumba kuva dde olina abasajja abasajja ate nina bakazi nze njagala abasajja obajjawa ggwe b'okuula bwoti ezo ssente ennyingi banfuna gwe munnange nze kikuuzi
tova ttaki sivatake ku booti boti ate munawe tomala gakkiriza bukkiriza gaanako gambe bampaayiriza towa balabe bo mwaganya bituufu genderaawo mulimu ebikabya tebinyumidde weegaaneko teweeteekako kintu ekyo baawono gwolina omupya ajja nnyiiga tejjukira abasajja abagagga baaba n'entondo mpozi namufunye eddiye ono gwolina yaggulire n'emmotoka Range Rover wamufuna twalina kivulu kyani awo ekyali awo ku theatre yalimu Apple guno omwaka guno oguwedde oyo omusajja wamufunya kuba nzijukira abampa olugambo lwo bansanga ku National Theatre nga mufunye nga mumaze nebbanga wo ng'omukweka olwo ne balumpa olugambo ngayi Spice ki ekyo kyakoze nzijukira nekubirako manager muno mwenjagalira olugambo jjukira kati ffe mwe tulya munaawe mukubirako mugamba manager bangambye omuyimbi yafunye omusajja era omusajja yagambye management takyagyetanga nfune mukazi omusajja agenda okukuwasa embaga gwe tugamba va kubona obadde okuula eno ow'embaga mumulabira ku kina tali wambaga anti okutegeera nti wambaga kati gwe boyiseemu okufuna omusajja we yakuba embaga bo kati abo tuba tetubabala nti basajja tubala ono ow'embaga kubanzijukira nemboozi yonna ojuga watuyitako nga tuva okuziika Humphrey nombuuza kunonjo kyawe maama mu mmotoka gwe wasigalamu ng'emboozi nga bampa lugambo lwa mupyono kati bangamba mu omusajja yajja ne ssente empitirivu alina ssente empya n'enkadde kati era omuwala nga zolina okunteekamu ssente naye ne bangamba ekizibu kye yajja nakyo ng'ayagala kujja ku management tokikola mpulira ne kati antwale wa managing abasajja bagagga bamanyi kati ye ayagala ofumba ettooke abasajja bo bonna badde bagagga oba ajjawa bwobanga you attract era kyoli kyo attract oli mugagga you attract rich men kati ono omusajja ali atya ono bangambye yaggulidde ennyumba kati bwamala kugulira ennyumba n'ateekawo obukwakulizo tayagala nnyumba kireeresibo bwoba otambula nabo n'akugamba wano takyayagalawo n'akugula ennyumba eyo bamunyonyo oba wa naye yazze n'amateeka mayitivu lwakuba nti ebigambo bibogere eyo abalala bangambye yandikusuula musicale ngambo kiki atya anti mbu agenda kumpandikira ennyimba jjukira kati bangaayi Looja tekyamusanyusa kala Looja akolima nnyo mpulira mbu n'asooka kukolimira kati mbu n'atukubira mpulira Looja n'abakubira nze teyankubira naye mbu n'akubira ab'amawulire n'akolima n'afunawo n'omuyimbi omupya mbu alina omuyimbi omupya ennaku zino omuwala gwatembeeta just in case nga bba wamaze okukutwala afune oyo gwagumirako kuba mbu n'abamawulire bamu advise amugamba olaba manager Looja wandifunyeyo omuyimbi omulala naye abantu bagambye okukolimira Spice emyaka gino gy'ogenda ocelebrating omusajja tebamwagadde osobola nayo kimugamba naye nze simulinaku buzibu aba mugagga simanyi baagala Looja ndowooza Looja lwaki tumufumbirwamu Looja kuba ebikapo yammwe era bikugwa kojjukira akube nze kyenteesa nange omuntu akubeereddewo ebbanga lyonna osobola kifuula kola bwotya bye boogera obiwulira ffe banno anti nze mandeeta ebintu ebyo nembikubagamba abantu lwaki omusajja fumbirwa zaala bakulujja ate omusajja tumwagala funye omusajja funa bwati ate genda ne manager wo before ate lwaki oyagala manager wo ate lwaki abayimbi mwaga manager ekituufu tukole ki manager sente za ntono kati tukole ki ekituufu kati n'ofuna ono omugagga anti kati ekituufu so omugagga osimulinaako obuzibu era nze olaba eno interview n'alowooza nti mulinako obuzibu nze nga ssenga nze siri nnyo ku bwavu kati oteesa otya bonna mbaagala kati tukole tutya wajja management agireka agiteekeko akakakulizo nga kebakusayiningisa kuba nga wasayininga contract ekiriwo nti salawo ati sina kiteesa gw'oli kuki ekituufu maama leka tonkyaya bonna mbaagala nze omusajja wo aba alina ssente njagala okubeereko omanyi kanzikirize muntegeere babunaali kyoteesa totandika ebyo bintu byo nze ndabira oyogera olina omusajja gw'ogenda ofumbira oba nedda njagaberanga ggwe nga bwe nabagamba ddi
olaba wano watandika ebyo simanya gofu niyalema engoye biki ne bagala Leema yakuteeka mu kafubo n'akugamba olaba ebintu by'ekiyaye tuuka obiveemu fumbirwa ozaale abaana bo otandika okufumbira omusajja wo weekuba ebifaananyi mbona okkiriza kirungi nze ndi kusaidi ya Leema fumbirwa osigaye ng'oyimbeera omusajja ye waali tubuuliza bantu abajjanga 10 nkera maaso emboozi tugikomya bwe tutejja nnyo nti obaddenga n'omusajja naye atali omu kati njagala onoomu onoomu anti gwe njagala otumire ku kale nga tutandika puroguramu siba oti anaakuwasa maama toyinaamu mpisa yadde gamba mukulu omulungi wange erinnya ly'omuyita omuyita otya bannange abalabi mu byagala ebyo balina bye baagala owulira ng'otumira ku mwana wattu nga bakutumiddeko siba otyo nga weegize ebumba ku magulu atopakuka tajja kukyagala sofa owulira otya toli bubi stress togiyina yonna tebula naye kati bino obuno bye tulimu wano ogyerabiramu toyinza butagyerabiramu naye bwenvaawo bwoti ogenda tandika amasimu simu bannange tebo tiketi bannaye ATS tukoze tutya rehearsal tuddamu ddi bibaawo ATS yekulimu ali mu kintu kya production stage sound ate keti ne keti mu teekateeka ne manager road lwaki leero keti mwali twayagala tukoleko kono omuntu omulala nga bibamenye mukooye naddala Serena again tukozeeko n'abantu bangi ne cricket obo twakola ne Mukaaya mwakola ne Mukaaya sente ng'ozigabanyegabanye n'ozifuna sente ozifuna naye kibulu nze lumu situnulya nnyo okufuna sente zifuna luvannyuma nga kimaze okuggwa kubanga kyobanga ateeka mu mukolo naye nga tosuubira nnyo kyamaanyi naye kyekivaamu oluvannyuma is what matters n'otandika kuba sheno n'eri kuba bitambudde bulungi bitambula obulungi brand wise era osigala waggulu anti nze mbuuza bibuuzo by'abantu Shiba yakoze eki kubiyiwa freestyle gye wakubye tebaajagadde baani abannayuganda kibi nnyo katukoleyo endala gye banayagala kiki ekikuviisa munno fake feminist ani tuleme kulimba kale ani gwe wayise fake feminist gwe ani gwe wamanyi nga fake feminist nze mmanyi olumba Shiba zambulirawo tokirekera nze kati omanyize naawe kibeeremu ntya kibeeremu kuba gwoba olumba ombuuza mwayina nkubuuza olumba Shiba ngaki ng'oyita fake feminist eno freestyle gy'osembyeyo kuba yatabudde eggwanga wembala abalamu bye wayogedde muno to be part of your happy family fake feminist yalimba muno biki nga Shiba awo embuuliza mufaaki kati oba gwe wotu bwakifunye tutambulira awo anti kati ffe ojja kunziramu anti kati laba bwe nnyimba oba nekola freestyle akagatoyo kakutuuka ng'oyambala bw'obaako gw'okasindikira nogaa nti gundi nga omuwe engatto ye ng'ayambala ezo bifu z'abayimbi abasajja n'abakazi mwazi naye bifu yo ne Shiba eruddewo nammwe mmwe mugibisa mugyagala abagundi bamwe bazaagala ttiimu zammwe si be bazipika ttiimu zaffe naawe kati ate gwe wagyongeddemu supu nga ngamba ki Shiba yo wamukongratulatinga ku mwana soka mukongratulatinge wano wasenga posti yo saagiraba ate nnakupostinga kati wano ngamba ngeno posti anti kati wano ogenda kuba okyogedde mu lwatu nti kuliko omwana toyogera byange bye ŋŋambye gamba Shiba kalungi kale si mukwano gwo ogambe kulika bebi Shiba kalungi kulika bebi asaga bikuteeka mu kamwa yogera ebibyo yogera ebibyo
uyagaliza munno kulisa munno omwana munnange kuliko omwana kana akanda kabadde munnange kuliko omwana tonkubira ewange munnange ojja kuddamu ebintu nga bwe bikugamba kulisa munno omwana munnange kuliko omwana mwewalana tutya mweyinako obukyayi yakukola ki obwaki sooka mbuleka empala naye ne shiba evaawa ewa kyesimanya nti kyenjagala okukubuuza nange kyeneebuuza kikimufaaki wowe tufa kuba buli sawa obeera omusojjasojjayo n'akantu n'omusojjasojjayo n'akantu akalibwa ne bwe kaba oba nawe olinga nze nti nno ewali entala wootova anti omuntu wonzigulako olutalo maya luba luguddewo ebyo byenjagala ebyo byenjagala kubanga nti ekintu bwe mba sikwagala ebyo tonjagala sikwagala simple naye ng'otolabika ng'omwangu ennyo naliko omwangu era mbadde mwangu era nsobola okuba omwangu obadde mwangu gye ndi naye kasitaafuuka omuzibu okalubamu n'ondaga anasi n'okulaga anasi ebigambo byo haze woosonga wenjogera konya ku kisambi obadde okoona ku bbina sirina bbina ayina bbina ennaku zino ofunye bbina ye batanyala nakugamba tobanga oyambala ebbina wajjewo ebbina spice naye kisambi ekinene mupayiriza olubuto nabagamba mmere abaana bambi nga bakuwaayiriza mb'okoppereza oli naye wafunye olubuto wembuuliza nnyoko yakopaani okuzaala tokyali spice gwe mmanyi okambuwaddemu awo enkwagala awo tembuuza okopa olubuto gwe nnyoko yakopaani ate waliwo olubuto balukopa okera bukeezi nga luzze byemukola era olumu zitugwako nga tetutegedde ebyo munnange so olubuto tebalwesooka mukwano gye bataga babirabo wawula spice oli bulala spice gwe mmanyi yoyo bagambye ennaku zino wakyawamu ku bayimbi mbu obadde nga yono spice buli kivulu tulabawo tebo ya spice buli muyimbi ajja spice aba yamuguzeeko tebo buli muyimbi ajja spice aba yamuguzeeko tebo naye mbu bwekituuka ku bibyo abayimbi tebagula tebo era twabadde tugamba Serena ekituleeta aboolugamba twagala battebo z'abayimbi ziri mmeka era mujjemu ekenyiri kuba mu mazima amatuufu buli kivulu mubaamu tebo yo oba ticket kati kyetubuuza sofa abayimbi bakagula tebozi bameka kandabe jukira tokyeguya bayimbi yogera nga lwakisibeeguya munnange leka tuli mu bizinesi y'emu buli omu yeetaaga munne nyinza oba saawa zino nyinza obutakwetaaga naye nawe nkwetaagira na extras beera user bagenda kunyi era bayuza kyekigambo ekituufu naye nga sofa bakagulayo balinga basatu abapromisinga nabo babeerayo sho ya wiiki ejja byebyo munnange basatu ku sipayisi abayimbi baana bakiŋŋambye nabadde empakana naye nga tekisoboka eyo sho ya spice egenda kujjula bayimbi nga be basinza okugula tebo naye abantu bavumuko gwe nga toba mwavu ku sho zaabwe waliwo n'abateekayo ng'oli mulwadde era n'ogula maama gwe sentu mpozi gwakuba gwe olina omusajja omugagga naye maama naye ako anaabeera busaa kuwaza kugula tebo z'abantu kajoga omusajja gongambye gwe naakafuna ate ng'omufuna omwaka guli zimbadde ngangula guli omwaka oguze tebo guli era musajja naye guno oguwedde buli kivulu oguzeemu tebo amiina alhamdulillah mukama mulungi nti ansobozesezza kuba kirina kyekibagasseeko naye kati agizivaawo bawa kugwe etebo 3 mpulira nga siri mu mativu n'abala bajja kugula nabo katisuubire naye munnange nze sinenya nnyo omuntu ate saagala nnyo okugamba nti kyenkoledde omuntu njagala kinkolere nti kyateeka ng'ogula buguzi oba ozze gyeni noŋŋamba nsapootinga ng'obusobozi mbadde nabo I do that kwa mmanyi oba obwetaaga kati nze nkimanyi neetaaga support naye oba oliyo nga gwomanyi nti nga tokimanyi nti mbwetaaga ate so akikutika mu bwongo bwo kyeki kyembadde njagala ogamba nti olumu
okutuuka okukula ne weekyawamu olumu baba abantu nti si wote bwe bawali nawe otuuka n'ogamba naye kiki ennyo I preach one love oyagala abantu tebakwagadde ebyentalo tobyagala oyagala mirembe entalo bazikuteekako nga n'entalo naawe ozijjayo nga nawe ogaye ekyenyo nfaaki ekimala kimala ate nobadde byonna osobola obbikola naye olondawo ki ekikukolera tebantu balwanagana abantu bayombagana mu industry mwekiri but ki ekitugattako kubeera bumu obumu bw'abayimbi tetubwagala mwagala ki ntalo tuzibawe kubanga kati olaba ekiriwo ne spice nalien skin spice nalien skin ye nga ndabi bannange ennaku zino okwagala nnyo mu ntalo palaso nalien skin olwo olutalo tuli mu ddupika terusobola kukoma kati tuba tetufunamu fe abaakantu kati naawe kali ka freestyle watuwayo katono nali nsuubira okutwongera abannauganda naye fe ab'amawulire twakaagadde kuba kati katutwalako awo ennaku naye kati engeri mwakawamu obudde kitegeeza mba temwakaagala mmwe kiki kyotaagala okiwa obudde simanyi beeyogeza oba naye ffe twakaagala ab'amawulire naddala ffe ba youtube kintu kiba kikutteko nogaa tokyagadde naye nze ndaba ekintu kyowa obudde oba okyagadde oba tokiwadde budde oba tokyagadde abantu abakuvuma ku social media owulira otya nga bakuvuma banvuma mbuki nakulabako olumu oba yali lockdown oba yali uddi ng'opositinze ng'otaddeyo n'obuuza naye bannange lwaki muba munvuma nga ttiimu emu ekufuukidde ekizibu n'opositinga nako nenga ani yakufudde adimiini oba wabba essimu ne weefuula adimiini kati olaba eyo time eyo yeyo gye mugambidde nti olumu olabanga ayagala ennyo eddembe n'otuuka nga eddembe ndowooza ate lifuuse ekizibu n'owa n'abantu eddembe bakumanyiira okitegeera ate ng'olumu buba butiimu nga buli eyo butono si bantu nno gwe boyita bannayuganda buba butiimu bwekolamu fake account fake wati fake kibiki fake buli kimu fake bajja ne bakulumba n'ogamba no so byebyo naye before nga weebuuza naye kati wotuuka n'okitegeera ate oba tokyebuuza bagamba mujje ate kati onzigyeko ki bwonvuma nenvaako ki tokyatya bivumu nze namukwaya Subeeda onvuma ekipya ki batanvumi tindi mubi baani yagaa nti oli mubi anti ngamba nti onvuma eki mbadde mmanyi mpozi bagaye toyina kabina naye kakuwa kafunyi ate nako naye mba sikalina osobola okuguza naye okambaza nsobola okukuleeta silicon n'obigula bulala nnyo ati ate teri yali angobye ku stage nti sirina kabina teri abaana abatalina bubina obamanyi webali mubayimbi nga bangi Range Rover zipaakinze awo sirina kabina ne Range Rover batugamba ya bondi yaki ya bondi anti abatalina kabina era bavuga za bondi webali kati ogula ddi eyiyo naye onyumira kugula soon ate ababondi benyini bagenda okunguza baŋŋambe ogenda gizaayo baŋŋamba nti eyo ogijjayo bw'oba olina woolaga kozi kati njijjayo bbanga ki simanyi bannange naye abaana ba booda ababooda mumpa information mumuwene mumumalireyo munnammwe baŋŋamba eyo buli bw'obanga ojja oba kuziika eno gyo giddemu eno va kweri kati eri yemaze eri nagijja mu bondi ddi eno ya manager looja ate eri eno gye ya bondi ogenda n'ogijjayo sinamanya bondi naye mbuno ogenda n'ogijjayo kati omanye ebyo ebintu byebasasula mu bondi nogye emotoka n'ogivugamu n'ogizaayo kati ojjayo n'ovugamu n'ozaayo kati ojjayo diggwe ate nze mbuuliza bantu nange sokufunirayo sina sente zipangisa Range Rover tujja kuyiya tugijjengayo tuvugevuge mutulabise ate no open roof gyobadde ovuga ennaku awaliwo no open roof kano akati bakayita batya akukuvuga kano kewojjemu ku press conference yali Range Rover nga kampiwe katyo tebakuwa information bulungi ekola ki sporti nga yali nyimpi simawo n'ow'ebizigo naye mukama katonda wange esi ye mukazi w'ebizigo ayise waawe ono bawe gwe yagoba tukwateko ekimu sobola byonna nze munnange olaba tetusobola butageya ate spice wemanyiza okugeya ku bantu batugeyeza ddala kaliwo wobavaamu wano ng'ate bakuddako
kati woofuna chance yonna egeyo abantu bageye nze nkubira tubageye olina olutalo luwalimu awo olutalo ate naluzikiriza awo tojjukira abasajja baali bakufuukidde abasajja baali baki tojjukira bali abasajja abakulu gobadde balabanga bali abasajja abakulu baali awo baalinga 3-4 mulimu kale mukwano gwange Kasiku kati gurupu ye waba bakuvaako gogamba konakola oyombayomba obuntu tomanyi kuyomba olya nekubera ogamba mukulu oli kuki oba osetinga bambi kati abantu bali eyo waliwo yaŋŋambye kagwa Andrew manyi Daily Monitor yaŋŋambye akwagala nnyo naye omwaka guli ogwedde nti music takutegedde tewamuwadde music nga bw'otera mmuwa akwagala nnyo otera okuta music naye agambye omwaka ogwedde obadde mulaavu olina okutuwa music kyesijja kwagalako oyo omusajjawo ayagala kujja mu music kyembadde ntadde kyesimanyi last year natadde music kati kuggwe kibadde ki ku Andrew ndona mwagala music anti kati yagamba tewamuwadde music nga bw'otera kukola mwaka ku mwaka kwanza gwe natadde abadde alina banyimbo kati owuwe ate muyimbi ate okuba mu magezi oli si muyimbi alinde owuwe gw'anaayagala okitegedde ati kati ffe omuwala onakubye tuyiraba kyeŋŋamba tuyimba ennyimba ne tuziteera abawagizi mulimu abatasiima kyotadde kati alinde ekikye kyanaayagala otegedde pointi yange kati forever omulembe ebiki byonna asobola okubeera nga yeteyabyagadde engeri egyo byanyumidde kati yalinde ezize oba next year 2030 tomanya anaafuna mulwayagala ati wamuvaamu ati waki wali otuzanyire ku skits budde oli busy naye nga talenti ogiwulira simanyi gwe kyolaba wali ozannya bulungi obikolera bantu nali nkulaba nze wali ozannya bulungi nendowooza byonna ogenda bikwasaganya bibiri nga bw'otuwaayooko eno bw'otuwaayooko n'eri natuuka ebivulu omanyi guno omwaka oguyise mbadde nnyo shows badde omanyi okuba wano okuba wali wabaawo omwaka gwa concert wabaawo omwaka gw'okukola ebivulu omwaka ogw'okwezimba n'ogw'okuta music buga nti kati focus weeri wano waba okola ebirala but wabaawo main focus weeri kati omwaka ogwedde obadde kuba bivulu shows nyingi nnyo bw'oba obadde ofollowinga badde all over okuba wano okuba wali okuba wali okujjayo ssente ze mba nataddemu lwaki okola nnyo olina abantu bangi abakunoonyeza shows okuba nga olina shows abayimbi nina abayimbi benkyazizza nga bagamba okufuna ebivulu kizibu okufuna waakola kizibuwala anti kati n'abatugula nabo bamanyi gye bateeka gyateeka ssente ziveeyo apangisa abo balaba nti mukolera ssente kuba kati nze sobola okunoonya Zubedi oteeka kivulu mbuziyo nga yewaayo entegeka ng'oba oyina ez'okwonoona ontegeka nga ofunemu ki it has to be commercial nti ontegeka ofunamu so it has to be nga musical yakweyimirirya abantu bakwagala eba demand kyekimu neki n'obulango toyina gundi nti yekuleetera obulango omuntu amanyi kyayagala omuntu okukwata million 10 plus zikutekamu anti kyeŋŋamba nebagamba nosayininga contract si buli mwaka oba n'obulango bw'osayininga oba n'obulango bw'osayininga abamu ne bagamba obulango bwa bulimba nga balaba kisusse bakigezeeko ekyobulimba tekinyuma tekirabika bulungi tekirabika bulungi ku balogo kyeŋŋamba kubanga omuntu ayogera bwatu naye kirabika baakyagala nti kigezeeko naawe okoleyo bw'obulimba olangireyo ku bwereere kyoyasane nogenda tukuba live sepayisi nakulabye mu studio awo ng'okuba live omwaka mulamba nyimbye live band luli yali shoyani wano bwe watukuba live twali ku Africana yali shoyani eyo
show zibadde nnyingi anti sijjukira eriwako zonna. Waliwo show gye wajjaawo nga bakuyiseewo na bwisito biriiko wali ozze bibyo. Oyo yali alutalo yali erugo yaliwa Africana ne bakoze bibyo ne bakwasaawo akazindaalo speed. N'otukubala bivawo ne tutandika nno okwevuma awo. Tuka mwana agikubye omwana tabanga tandisikola rehearsals. Kiki ky'omwana oyo kyaleese. Nagenze okuwulira awo nga toli mwangu. Nayiga actually. Nayiga. Sio yasale nagenda tandika saa mmeka? Emirango gigulawo saa 6. Ez'emisana? Ez'emisana. Tekibangawo. Trust me, anti kati ffe tulina activities ezigenda obbeerawo emisana. Ngaki? Experience wabweru, tulina ebintu ebigenda obba wabweru awo. Wabweru wagenda bbaawo ebintu? Ebyenjawulo. Ku Serena? Anti bantu bonna bajja late kubanga abamanyi talina nnyo ky'amanyi. Anti batulinda ndongo munda. Kati tutandikira wabweru. Saa 6. Spice. Kati oyagadde kuswaza bulijjo bakolerawo. Anti omanyi gwe ebintu bye byakuswaza. Lwaki olina ogw'omuze? Nkola kyendaba ekisaana. Bw'otyo wano gwe watandika ezo stage ez'akajanja. Erugogo waleeta wano ba ATS n'okola ebintu eby'obulabe ennyo. Noteeka sigo waleeta ezo stage ezo. Era nze nazireeta. Kanaye gwe tebikunyumira. Ne tugamba ssente zonna nga bazikuwadde. Wazimalira mu stage. Sente ze nazikola. Tewali yampa sente. Naye ne tugamba zonna zaggweredde mu stage. Zaggweramu. Ate ne kivaayo. Nga bwe twali tukyagala. Eyo trend n'etandika nno. Kati kiki oba kyoleese ku Serena ekyo? Sagala ompayirize bino omusima baŋŋambye ate embu by'oli mu kuŋŋamba. Ababooda bampabya. Be batera okumpa olugambo lw'abayimbi. Abo si babooda. Babooda. Tosala kigambo ku bantu. Owayiriza wabooda. Babooda. Bamanyi nnyo. Kati kitegeeza Serena ogenda giggala. Teri mmotoka yingira. Mmotoka tereeza bakilanti ziyingira. Zigenda yingira eri naye ŋŋamba wano eno wabweru awo. Of course, wewatya. Ewagenda ba carpets, bichi, screens and wabweru ogenda bawo screen. Zubeeda. Ondaba lwa butono nnyoma. Kuba kati ne Serena tuyitawo awo ku red carpet ne tuyingira munda. Waliwo obeekusiza obufaananyi awo. Kati awo njagala ofuula ensonga nawo. Kati era oyagala labisa baakolerawo. Nkola kyendaba. Nkumanyi gwe muwala gwe nkumanyi olinamu ekintu ekyo. Oyagala nnyo okulaga abantu nti mwena muzze mukolerawo bujjo temulina kyo. Kyogala tebaagala birungi bo. Babyaga naye banna obagambako. Kati lwaki ezo ideas z'olina lumu tuzigamba ku balanga bagenda zikola. Bw'otyo bwe watumanyiira erugogo n'okola ekintu ekyamaanyi ennyo kati okizzeemu. Kati tubuulireko kale. Kyali kirungi era bangi bakirabirako ne bakisiima. Ne bakoppa. Si kukoppa bayigirako. N'amanya sobola nange okikola. Ate olaba nga kize kitambula bulungi kati kuva luli abantu bafuna ebintu ebirungi stage bannungi. Kati stage tubadde twagambye abayimbi nti twakooyemu ebintu bino by'okuva mu bbanga ne mujja nga mukulukuta ne muleeta ebigundi nga bijja bibawuuba mbu mujjira muli ne mwenyuulira nnyo. Kati njagala kulaba bw'ogenda yingira stage. Yakujja ntambula. Alina okuba olina ky'osirikidde ky'ogenda otukubako bwe tu tugambe Zubeeda gwe jangu buzi ate obudde saawa ziwere 2 we nninyira ku stage nga wooli. Bambi temuddamu kuwaayiriza mwogere bye mulabye. Twemanyizo manya akina wa booda bambi lekera waayiriza wa booda. Naye abakulinze okuseka muleke naye agenda fulaatiita otyo nebaga ogenda nnyo amazzi. Naye abakulinze bangi simanyi mukazi watte kyoliko. Nindidde ebbanga nali nfudde sifanga buli afulaati ng'afa. Naye oli mugumu nnyo omulundi guno tunaakuwona. Kale kinna mwankubwakuba dda n'engubu. Owaguze engoye. Ate n'ekirala bennyimbira mu bamanyi bo bamanyi ekituufu. Engoye zosha engoye zajja dda zaatuuka. Actually wensaameka wengenda oyitira benetaaga okuteekateeka nyongeremu buli lunaku mpitawo nenyongeramu ekirungu mu ngoye. Mpitidde otya mangu nkumanyi oba kati ogenda luli mpozi erugogo waleeta baawa abakola stage Russia. Mwalimu abazungu awo ekiro twajjawo mutima gyabaluma
tima gyatuluma effutwa netutandika enge effitina kati bambi no muzireke ewaka fitina nebiki temujja nabyo kati n'abayimbi ati abalala ojja nabyo ebirungi oyinza obutabiraba nga tuli mu nge nga muli mu nge nefutwa ne fitina naye emitwalo 10 eyo abaguzi tewabawanisa 15 ordinary ne Serena zezo sente zaawo 15 anti kati Zubeda 15 bakazongeza Anti abayimbi bakyongeza. bakyongeza kyo bakyongeza security bingi babyongeza security omusolo ogamba expense banene bikusuka so ayagala spice asase 15 singa masobola obagulira ticket naye nange naye kefuna kenteekamu era bangambye mbu mwazigabye edde ez'obwereere ezobwerere oziwaddani bangambye mbu olina obumotoka obuyiwa abaana byonna mubyogere nze sibalinaako buzibu tonteekamu nnyamba babe ba booda Ate gwe obinaabye. sisobola kikwogerako ekyo kale babyogere ababooda bo babyogere ba booda be bakola ebyo bikisirwa abasirwa abo baŋŋamba ebigambo nejjukira mba nino byogera kati obona ekisinga okunsesa mbuto ne lugogo mbuti wagijjuza ne freedom buli wamu it's okay tekina buzibu kati bagambye akati ye pampalise ku Serena maziga naye meereere tujjagaba tiketi tewali buzibu lwaki oba ogaba tiketi kale naye kati nkole kikyemunjaga kyemwagala nkole kitegeeza tolina bawagizi sibalina kati ogenda leeta ebyo ebintu byonna byogenda okukolera awo wabweru ng'ogenda bikolera baani ogabira tiketi okitegeera ba spice gadgets bagula ku tiketi abajja erugogo bo nga babirabye baddayo nga babirabye anti bajja Bo erugogera tebajja. banga oba waleeta basi bbiri anti buli nali njagala babirabye tunakola kitulina bawagizi ekyonyine boleeta beera baagala kati abunaani ate bakomplaining teri ayomba gwatambula n'obutakisi ng'ogenda okuziika oba drone nkwana si taxi eyo Drone. vaani super custom wagikyusiza no ngambe zo ziba zivaani bwe zityo ezo vaani gyotambula ng'olinamu abaana mbu notambula mbu weeraga kutiisatiisa kati bagabuuza mu kuziika kyekikutwaza vaani mugenda mu bantu tugendere ku bodaboda lwaki tojja wekka ne manejawo kanga bala baagala okujja ba spice gadgets gwe mu motoka yo wali wekka wena kusangira nze mbambi n'abantu bange so atambula nga sibalina nageya nange n'abange ate kyembi tuba n'emmotoka bbiri ekiki muba n'emmotoka ezi era nazo ssatu olumu tuba na nnya ag'amafuta gonna beebuuza kiba kyaki okweraga kwaki ate okuziika nako kweraga ennaku zino lwaki otwala abantu abangi mu kuziika omuntu ate omu anaaziika nekyala buli wamu obaawo gwaziika gwaba mu bivulu gwabeera ku baside gwaba ku mikolo gy'abantu afunira banne engoye kwegamba abantu tebakyagala wendi kibi nnya nti kati ate ngenda sigala nga nkola ekyo ekiriwa ekyo nnyini kibataagala kibakyagala tuza kinaabasanyusa simanyi ne kati ate nze nfuddeeyo nze kinsanyusa so kati gwe kikola kati nze byo byebakola nga tofuddeeyo ku bantu kibayitamu byebakola nze nga sibiinaako buzibu kati nsobola okugamba Zubeda atombuuza kino Zubeda olekana nnyo mu kamera Zubeda maama omwana akyogedde What example? leka okyogedde tewali kiyaziyamu ndekana mu kamera awedda nkulaba ngo yakiŋŋamba naye ndooza ng'ogamba n'akiyisaawa Ate by example naye tofaayo gweokola bukozi kintu kyo okitegeera nenge gyefaananye mukasuku baana mmwe mutumanyidde omwaka nenge gyefaananye mukasuku ekibawula kiri kimu nze tonfaananya musiru oyo ekibawula kiri eki kyokka naye mufaananye kiriwa okitegedde kaana gwe nno otandise okwonoonekera ddala ndooza mukalabi nirako kati osubirayo okufumbirwa nze n'okuba omukolo jambo sibiri ozine buno gwe wali obisuubira kati nze ani atabisuubira ndi mubi nnyo oba nze asinga obuseegu anti baŋŋamba kati olaba kati gwe banyinyonyola ekintu kyo ne baŋŋamba olaba spice taso afumbirwa kati n'amala afumbirwa layinaapu ye tesanyuka kuba abo abasajja banyiiga
bano betuba nabo abangi nga tetunafumbirwa banyiiga maama N'abange oddamu balina okuddamu olaba. banoonyaako ng'entondo kwe batudde bagenda bayinza okudda oluvannyuma lw'omwaka ate ne babaze nno wera kirungi ate kati nga mutandikira mwako tajja bikkiriza oba nga ye mukambwe x wo ani baawo ate ogebe bana abatabikkiriza baawe owo yabakkiriza ati yabakkiriza nti kyakugambye basajja bwe bamala okukwasa babaamu n'entondo baba balina entondo balina akajanja bafuna effutwa n'obutaagaliza kati naawe ayinza okikkolako katulinde tulabe kale kati bw'omala konsati bangayo ogenda zaala nzaali ddiramu ebibuuzo by'abantu spice ddamu ebibuuzo by'abantu namukwaya anti kati olaba obuzibu buli go ŋŋamba nina nange ebipya byempulira ninga otyo ngenda zaala kati baŋŋambye olubuto toluyina kati naye eno ye konsati yeesembayo lujje owummulemukko oyetaaga otambulamu n'omuntu wo agenda kumpumuza mugendeko eyo ebulaaya mugendeko wa olambule ennyumba ebyobugagga byammwe bizinensi zino endala ze mulina musically nga kuba bangaye mu studio obaddeyo katugenda tutandika kutabuta ennyimba togeza n'okomba kkiriza ebintu byekugamba nzikiriza ebintu byaŋŋambye ogenda zaala nzaale sipayisi ojja zibadde olina abaana bameka bangi oyagala nzaale nange nja kuzaala enkya ntale wamulabye walabye nti nomutandise okuva ku nzijja kati mutandise okusalawo siwabi ntale wamulabye wabaddeyo gwakivulu kati gwe kikuuba saabadde nabye social media nange tebaakuyise ate bampitire ki omukolo gwange ne bwe guba sigugo tomanya muyimbi gyegimu kugisooka toma banaatuyita kugiddako olumu n'okulya abantu naze siri muli kale ennaku zino ndyalyamuko kyaka kyekyaganisiza ffe ekyatuganisiza mumwa wala omumwa gujja ku bitatukwatako kati ate kyetulabyeko era kati tuli fuli okugeya buli kyetwagala ku mukolo ogwo ekyo nti tebaatuyise bwe bakuyita bagema era baba tebatuyise baba batuyambidde ddala era naye baakuyambye oli wa ddembe kati yogera weeyabye sina nnyo kyakwogera otya empalana kale kati njogere ki ku mukolo gw'abaana olwedde olina empalana ezikumala wataanuula entalaawo postinga ebintu ebiteetaagisa mu mbeera etali gyolabawo nti mbeera weeri so osobola okufuna omusajja ng'alina omukyala osobola okuba second wife simanyi bulamu bw'ensi gye bunankasuka oyinza okyogera n'okirya mu maaso okitegedde kirungi n'okisirikira nosirika tumubireka nga bwe biri bweba mujjawo omugagga taba mujjawo abasisitawo nawo si wabi naba sister friend bestie ttaka endowooza oludda oggendayo bagamba wagenda ettaka wakuba ekivulu ttaka asala bapromota baayo naye nali ettake bapromota ne baŋŋamba bakutwala wakuba ttake n'ogiteeka wali nena gyentera okugendera tebiba bibi nnyo wewaawo waliwo ebibeera ebibi abalina bayimbi bebaŋŋamba bye baatwala ne bisala zati ne bwemba ntufulumyemu eggwanga eyo era ngeya mama kunoonya lugambo eyo spice yali wano yaliwa amaato ge baŋŋamba mwabeera ge galiwa mwabeera nene akabeera ttaka omulundi nno gumu ada nga tukusazeeko nnyo ekigambo omulundi mwabadde mumanyi emeka mbuwali olwota postinga naye ng'oli ttake njagala kuddayo konna bye njagala okugulayo era ng'oyeza sho bintu byange birala ebyennyumba balina ebintu by'omu nnyumba ebirungi eri ennyumba yo wandi gitaddemu ebyo mulimu ebirimu byava ttake byava mu Uganda bangambye omuntu nga tayagala nnyo bintu byawa kaatali waawa yabiteekamu ebirawe nabigamba ojja gamba nakusensera dda sikirinaako problemu
nange sisanyisa okwewulirako olugambo nga mbadde ate nalusangawo gwe kabaka waalwo nze abantu bansanga wetudde ne bandeetera ebigambo binansangawo ne batandika okungeeza abantu besaagala kugeya nga nsirisaawe kati nabijja kati gwe kyali kati muli mutya ne manager tuli bulungi temwawukananga tuli bulungi naye nga okirowoozaako ekya ekyokumuta ngaakoze eki bagamba omukooye omuntu yenna akoowa mukoowa era omuta ate kati singa namukoowa singa sina ng'oyagala mwasayininga mumalirize eno kino ekivvulu katulinde tulabe mumalirize kino ekivvulu abasayininga omute yinza oba nga nali mu kirooto ne bansayininga nga simanyi omute naye akute olombo omugamba kati oyagala tandika kulya kasente ko nga tekaliiko mulala akalya naye twali awo ku National Theatre netugamba naye nga tulaba awo aba naye obuzibu bwenninanze siri nnyo omuntu wa mululu when it comes to money kyova olaba oyomba nti ondaba ne vaani nondaba n'emmotoka 3 kwasina mululu ogabaagaba nnyo kati Roger mugano okulya sente anti omusajja Roger ate buno obuzibu tebuli ku ggwe naye omukulu atyamu mukulu kati naye manager ye Ravu naye insecure kati ate kwataganira wani kyo bimanyi ebyo abasajja batuuka ne bafitina ba manager n'agamba banayo manager w'omutambula ekiro obeera naye biki nga bafitinani we bafitina Roger kuggwe kati olwo bbaawo ono gwofunye ogwafuna ate kyali Kinigeria twali ku theatre awo nga bampa olugambo nze naliwo firimu we yali wetwazanira firimu ya ddala ono omusajja gw'olina omupya gwe banyumiriza ebyaddala kati ne baŋŋamba Spice Owenso bijjakozeemu kwegagala okutammanija Roger bavudde wala omuntu yenna ojjukiranga omuntu gw'ovudde naye ewala bambi nawuliramu ennaku ne ŋŋamba bannange kati kino tekyetaagisa otuli ku theatre katuba tuli awo nga tebannabika Humphrey babika Humphrey oba twamuziika ddi lwetugenda okuziika Humphrey ate mbasanga mwembi kati tubasanga awo mbabuuzaako onjokya kati tusigamba bigambaga nga mwaŋŋambye abakulu bagenda kwawukana tebakyebuuza ate nga bali bonna ne badde tebalina kyakukola ngati abantu kijja labika bubi omu okuziika naye kati nga mbuyakaaba Roger akaaba mbuyakaaba nagamba Spice noniko kubyonna byekuliti tomugamba nno tino bino twabyogedde omanyi omukwano gwange negwe nga toteekayo tontuuza mbiga kyempulira kipya nange babimpa ate babanza Spice abantu bansanga wentudde ne baŋŋamba ebigambo bya mikwano gyange ne bangeyeza mikwano gyange nga wendi kasongerayo ekigambo kya nange nziraba nze ndaba nnyo action packed ezo zidetective nze binajeeri ebyo tebinkola bubi kale kikinajeeri ekyo kibadde naye kale abantu tugume mukyali muti ne manager amiina naye abantu nga basabiridde nnyo yawukane ne Roger kiki tobabuuzanga buli omu bwokimubuuza takyogera obusinga batubuulirako kati gwe olowooza ki balaba gwe ndowooza gwe muyimbi asinze okulwa ne management abayimbi bawano ani omulala aludde ne management simanyi munene kati ekyo kiba kizibu kibalumira mwe muludde ne management twasooka ne tulowoozaamu nti oba mulimu engeri kati buzibu ki like bwaki babeera ate twakimanyiira wano mutukulwa nnyo na management tuba tetukyagala bulungi ate tuba twagala ne mwawukanamu ne muddiŋŋana ne tuba nga abakolamu nemwogera twasooka mwekubyawo akafaananyi tugamba mbajjirira ku airport mugenda mwenna kati mugenda mwenna buli omu asula mu lumu ye ne mwenoonyako ku makya mu outside countries in and out buli omu asula mu lumu ye olinga atandika okukiraba ekyo naawe ekyabantu kye balaba kati wano nga mugenza outside country ziba zeeriraanye rumu kuba ajjukira manager oba olina okumanya omuyimbi n'omuzuukusa n'omukeeza sinza ku hoteri bwemulaze wa zeeriraanye nga baba zeeriraanye bweziba tezeeriraanye nga buli omu bamuwa enjawulo kati bino byakutwalako out birthday ezo biki
kiba kikola kitya Ba ewa. gwe Nga uwa nti ba. yakutwala luliwo oba Dubai oba luli yakutwala German Sigenda akona German. N'olugambo lutandise okuluzinga meaning. ayina we yakutwala awo Owa. yali birthday yo Anti njagala naye mmanyi. ne twebuuza kati buli omu ababiri buli omu aba asuzeewa Sijjukiranga okuntwala. Kibina mmanya Dubai nagenda ne mami wange. Ogwasemba. teyaliiko Teyaliko. bagamba tewamukuba bukubi bifaananyi koolwo naye yaliko Era ne waba Anna. kwalira teki. bantu baba Si fitinye kive. nnyo bannaaye Kasite ekirungi okitegedde. Ebibuuzo answers zirina ebibuuzo birina. Kati gw'ojja okuwolereza. Babuulire. mbagambe ki Bongera okufitina ekye bakolera. tosaba fitina Ate kati gireke togisaba nezijja sizisaba kati zijja. anti oba zigenda mangu oba tozisabye Kati nkole ntya? tozisaba Sizisabye. bagabe bane muzigyeko fitina Baliewa. ng'olinga ajagala Baliewa. nze nakutegedde dde olinga nze ku ntalo kwotava ebyonoonese by'oyagala Njagaliza nnyo nti n'omuntu anfitina mwagaliza anfitine bwe kiba nga kimwongerako. spice abantu abasinga balowooza oli musiraamu Nze oli wa ddiini ki bwe bawulira hajara bawulira oli musiraamu ate okola nnyo ebintu by'obusiraamu Era Musiraamu ndi Hajara Diana Namkwaya Spice. spice yo lya ssente Diana nalyo linnya lyo Diana baana balimbatiza. ne hajara linnya lyo Hajara tata wange stepfather yalimba. kati eddiini entuufu oli muki Ndi byonna. yonna ogwayo katonda waaliwo omufunira Ne wakansabirawo. olina omuzikiti gwo oba ekkanisa yo Enga yange gye nazimba. ate gwe okizimba oli mu pulogondi pasita Naye nina era zenyongeddeko ne ziba zizimba. enki Emizikiti. amiina ŋŋamba ng'ogamba nti ono gundi wange Nze basalira wano ewaka. Pita basheeka ne tusaala. Tukola n'osoma wano wennyini. oba gwe oba mukumiinisa Mbeera mu kumiinisa. abeera amiina si oba ddamu ki ekyo kati obeera wano ng'osabayo ku dduwa Nsabayo. efitina abantu mukama watuuka wali abefitina bakuwonye oga amiina Amiina. Naye nkugambye abefitina sibalinaako buzibu. Bafitine bafune. Ekiba nga kigattako okufitina omuntu. Alhamdulillah nga tutambulira awo. mami ali atya Mami ng'oludde omutulagako balagira nga mpozi. maama mami twamulabanga ku birthday olumu ng'okwatana mu vidiyo nga mwali naye ennaku zino Ndudde. Ku oludde concert ejja kubeerawo. Nja mulaba. tayinza butajja ku konsati alina okujja N'obumu naye ennaku zino wamujja mu kamera ne mami wange tabanga nnyo mu ewoze fitina y'abantu wagikoowa n'ogamba mu fitina enzenzekka abantu bange mubajjemu Gambi. Ebyo olumu owaayi. baganda bwe baamala okusoma Bakyasoma babiri. era gwe bawerera Ate munange ani ayinza obbaweerera talinze. manyi banga famire ekubonyaabonyeza okubula okukutta Etya. nti sente zonna Nesi wabi. esinga ziggwera awo Nzifuna gye ziggweera. Omanyi nakyo nagwo omukisa. It's a blessing. If you have money that abantu boze basobola olyako oyisa akatambala mu maaso. Nebaza Allah. Ate kati bani abanazirya abebbali bazirya ate family batazirye ate bannange ntalabirira bantu be kati nkole kimunange ate bwe bazirya ati ate azimalira ku famire ye zata complaining nze munange tewali buzibu. ekikulu gwe bw'osirika kituyisa bubi tuba tukwagalayo ng'olinayo akantu ko buli koyogera tukajjamu ensobi Nsirise nnyo ate osirise ddi nga wakakuba wana egundi kati nziremu eyatabudde eggwanga ye wabadde kwoki ku kyaki wabadde oyisaamu lihasozera niri haso nzikubanga buli kaseera obumu temumuwa buwebudde mumulondamu kyemuwa obudde. era naffe bane munaatujja mimwa naye ekyo kyewakoze banna era twabadde tetuyinza butoogera jasinamu abayimbi mwatujja mimwa tutya kati gwe toyinza vayo notandika fake feminist ne tusirika nga luyibbiri mu luyimba lwe natedda. kati kyakomyewo kitya nti nno noga tojja kuza noga I want to be part of your family olwo lwabadde luyimba kigambo kyo Kigambo kyani
Ani awandika ebigambo ne bannyini. Ekyo ekigambo kya Nakawere. Ye yagamba I want to be part of your beautiful family. Kati go wakijja mu dictionary. Abasomye ekigambo ky'abaaniza bayizi banti ebigambo birina bannyini byo. Tufune gye tuwandiisa ebigambo nange nina ebyange bye ngenda okuwandiisa ate mbasange ngayo nga mubyogere. Nabuulidde fake feminist nkyesoose. Temuddamu kikyo kyange. Naye mulimu entalo ze tugenda opikamu nga muzirwana. Mwaba zitandise nga ffe tumuzirwana nga tubibalekera kati mumuzitantalo nga mulwana entalo zammwe. Simanyi maddamu ne mwefollowing. Nani? Ne Shiba ku Instagram. Ku Instagram. Nga twefollowinga ku ki? Mwali mwefollowinga ne mwe unfollowing. Ekyo. Temuddangamu. Lwaki? Ate abantu bwe unfollowinga ne baddamu ne befollowinga kiba ki? Gamba nti nedda obayi. Andi nkubuuza nga lwaki mfollowinga omuntu balaki yanfollowinga era omuntu akufollowinga ayagadde obwo n'omufollowinga ng'oyagadde. Kati nga temwatubuuza nga twefollowinga. Mwali ba mukwano. Mukwano ki? Gwe buli gwefollowinga mukwano gwe. Spicy. Bonyiige nnyo ate. Olina following ku YouTube buli omu mukwano gwe. Nze naye banfollowinga bufollowing. Nange n'abafollowinga millions bonna si buli omu ti mukwano gwange. Bamu bafaanyi, bamu batufollowinga nga bafaanyi. Bamu tubafollowinga nga tuli bafaanyi. Nakulaba ogamba mu interview emu ey'ababbina baby ntokola mirimu. Tosobola kukola mirimu, tosobola kwoza ngoye, tosobola kukola biki kati ne Nkola ne sindwa ofuna obudde obikola. Ng'ofumbiddwa so bikola. Simanyi katulinde ndabe we n'abafumbidde. Biddemu kati. Biddemu kati. Simanyi anti gwe mbimanyi obikola. Nadda ddinzemu nkulaba nti kati wafumbidwa. Bw'ofumbira pozi olina obikola ajja kuyita. Ne gwomukogo mu mwanganya kuyita mu makazi. Ate okitwala nnyo bali be baba baŋŋambye naye nze nkuuma ebyama. Olaba ne baali bakugeya ku theatre saayogerayo kyange. Era nze ne mbikugamba nti munnaye baakugeya eyo. Nawe ngenda okupimira ndabe. Maaso awo ojja kupimamu. Nja kugamba ekyama kyange kimunsirike. Naye era bwe kiba kinnemeredde tonnenya naawe kyakulemera n'okiŋŋamba. Nange kiba kinnemeredde n'enkiwa omulala. Okitegedde tokitwala nnyo sirias ogamba yazitoowereddwa mukazi wattu. Kati awo tonnenyanga mukwani basikuyise kulaba bankola emirimu mu bufumbo. Tonnenyanga. Onoofumba. Simanyi. Mmere naye olinayo emmere gy'omanyi okufumba ggwe? Mazzi gaki? Gakawunga? Kyayi omukalu. Kyokka ky'omanyi okufumba? Ye mumanyi ye njishuba. Galemani n'omuwera amanyi gatukosa. Naye nsobola okufumba. Osobola otokosa ekiceere kya boyiro? Bateekamu ki mu kiceere kya boyiro? Munnyo n'obutungulu. Munnyo n'obutungulu. N'ogulya nga ate ebijanjaalo. Kiro y'omuceere kiro emu egendamu ebikopo bimeka? 2. Taata tusonyiwe ne bw'otamutwala kirungi tabadde bubi bajja kukuzza bireke. Kasita omanyidde mu mbeera y'obwomu. Njagala ne kyefu wange. Amakoloni basooka teekamu nnyaanya basooka teekamu mazzi. Simanyi bagafumba. Togalya? Olya ki? Muceere. Gwokka? Amatooke basooka kuggyako kikuta oba bagafumbirayo? Oli wadde emboso gatokosa. N'ekikuta kyako? Numa n'okiggyako n'okisusayo? Ntooke n'oteeka wali nga ddamba. N'okola otya olwo oba oyagala linyige? N'oligotta n'akambe. Kama Katonda wange. Tukyalina olugendo lwange. Omanyi okwirubuluza olulagala? Baluyubuluza batya? Singa wazze nazo ne tuyulubuza. Ngerezaamu. Akambe okateekawa? Lwe luno? Osooka n'osalako kano akansuti. Akansuti? Olala lulina ekinsuti? Ekinsuti mukira. Kati ojjako omukira. Kano akabeere no wansi. Naye ndoza bava eno kyengulu. Bava kyengulu. Sijjukira nasemba dde okuyulubuza. Nange oli ku executive media sofa beebo abaana ab'obuwala be tulina
Enaku z'omwezi nga 10 mujje muwagire Spice Diana. Agenda kuba muziki kati ekyata. Omuzingoonyo omuzingoonyo gwe bateeka waggulu ku mmere ng'eyidde. Ate munnange bwe tutaabaveeko buvu baguteeka wagga omuzingoonyo gw'omanyi. Wansi mu gundi. Bagugjawa. Bagutema ku lulagala. Ne baguteeka ne bagwalirira mu ssepiki. Muwala Katonda muggulu. Sijjuta bwe nasemba kuteeka mmere mu lulagala. Mu lulagala, mu muzingoonyo, mu bikuta by'amatooke, ntereza ku sigiri. Ebikuta by'amatooke bikola ki mu mmere? Tosobikosanga emizingoonyo. Otya? Wansi mu ssepiki. Kyokikolangako. Byakisiru ebyo ofuna emizingoonyo oba ekikolokomba. Ekikolokomba ekigambo kyali kimbuzi. Mba tolina kikolokomba nga tolina muzingoonyo. Ebikuta byennyini amatosa bikosa. N'obiteeka mu ssepiki. Oli weeri Canada. Anajjawo ekikolokomba. Mmwe mumanyi n'ekikolokomba kujja ng'ozze eno. Ewa. Kigulikako e Canada nga bakikuleetedde. Enkoko yo omanyi ogijjamu ebyenda. Enkoko. Akalulu okamanyi? Kakaawa. Si ke kakaawa ky'ekibumba. Akalulu. Nezubedde nfudde nnyo fala mwana. Mwana Zubedde oli kulaga omusajja ali ntwala nti otutte ekkebe. Ng'akuzza ate ani abaddamu gaye nti ntwakkooyi. Mukwano azaala ekibi akiwungerera emmere nja gifuma tujja girya. Eri gy'otaddemu ey'ebikuta gy'ozenga ogyoza. Ebikuta emmere? Ey'ebikuta eri gy'oyagala otokosa n'oggyako ebikuta. Ezo ki? Myera. Mpogola. Ate kati oba osota gyaki? Osogisota eyo ndya ya kizungu. Empogola oba ogenda zirirako. Ososalako woti n'ofumbaali ekibumba oba ensigo oba akanyama n'oteeka. Omusajja wako mulisa nnyo ebintu ebitakwatagana. Empogola. Mulise ku mmere ey'ekizungu. Yeeriwa empogola. Okeere otokose ettooke oliteeke wali nga tonyize totadde mu ndagala. Lwaki abawala tebakyaleega Spice? Tebaleega. Ndabe. Ndeege ki gwoba olaba? Mbuuza abawala sigambye ggwe. Baleege ki? Bayinza ba tebalina byakuleega. Aba tebaagala kuleega. Ate abatambala nnika. Obawulira. Kati nze taba nno oli weekanga ki? Omu babiri basatu abatambula ku street kati bambadde nnika. Nange ekyo kyankubawala. Wamma tobawulirangako? Abawulirako. Tebambala nnika. Ate olisobola ebbere nga terinaba nnyo kukola ki? Nga terinnayiika. Terinakulukuta. Nga tolina wooteeka kaleega. Tokalina kakusiira bwere. Olinde bwe linaatuuke. Olumu teriwera kujyaamu mu kaleega nga tolinayo kakutuuka. Tolinayo kakutuuka. Katiifaaki. Ng'ofuna mulina amabeere kati ge baaleese. Una pamba. Walina bbeere lya silikoni lye baaleese. Gye gali nagala aba China. Ne wano gaatuuse. Naye parts z'omubiri zonna baazifulumiryo n'amatu. Lwaki osookedde ku matu? Nago gye gali. N'essusu. Essusu simanyi. Gyali. Simulabangako. Ndowooza sinaba bawala bano bamwambala. Era kati ffe ne kasuku tumanya. Oyo ayambadde essusu. Baaba simulabanga. So yita abantu. Tuyita abantu. Simanyi oyagala fuka tofukamira. Yita abantu ng'otudde. Ntudde era ndi wano mbategeeza mbayita nga 10 January Serena Hotel. Waliwo abagambye nti tetulina bantu bagenda ku Serena. Tamuyina. Batuwe ku baabwe. Tuleme kuswala bambi. Osigaze ekitiibwa kyo. Erinnya olikoleredde. Naye nga temwagaliza ddala mbe. Baaba simanyi. Erinnya olikoleredde okuswala lwa Serena. Oba ogireke. Nyambe. Sigenda gireka. Nja kubeerayo ne bennabandiyo. Beebabo. Be munaba mundeetedde. Abanajja beebabo. Anti wangayo siina bange. Sibuwangambye ababooda bakuba. Ababooda baŋŋambye tolina bantu ba Serena. Neŋŋamba bampeeyo ku baabwe. Nga baabo. Kintu kinyume. Kwanze ndi ready 100% ndongo eri buli kimu. Kati ennyumba wagizimba dda bana.
kati omusajja bwakuwasizaawo kati ajja muno netumufugira muno anti jjukira wazimba ddenju kati omusajja wajja okola otogirekawo noteekamu bapangisa kola ojja kwebuuzaako tulabe ate oneebuuzaako otya kati experience ate kati olikyali wange nsooka ombuulire amovinga in oba ogenda wuwe simanyi wangambe gwe nina yangulidde ennyumba kati eno ogenda gikola otya tukole tutya ogenda lekamu baani ndekemu baani ate mu ebibuuzo spice toteesa nange toteesa nange tolikyali wange tukolera bantu you can't move in toyaka omusajja namovinga in mu nyumba ye tasoboka ekyo ojja mufuga nnyo sikufuga but it's my house yange gwe muyiye omusajja wajjamu eyange ya maama nina yange y'abaana baliwa be naazaala kyo basiga azaala baana nezo beede ekituufu simanyi gyogwa naye simanyi nzikiriza oyo ogambe mwaka ogujja togenda zaala ate nga muŋŋambye ndi lubuto woba waluliawo babagamba watondowala wafunawo olubuto ne balumpeereza naye kati toluyina oba watondowala omanyi oyo muyina entondo kale kabagambakaawo ndowooza n'oluyiwa kiki ekyali kikuliisa emmere weeti nnyingi mmere bweba weeri kati nkoleki nzina nkoleki ŋŋaane kulya mmere mampereze kindazi kyange emmere yeyo emmere manaja gye yangaya gye mugenza okuleeta enki tolina appetite nalinga sina appetite naye kati olumu ntuuka nefunamu ka appetite luli wali osanyusa bantu osanyusa bayimbi obagulako tebo kyokka gwezo tebannazigula ebamala ne beefuula mikwano gyo watutumye tubalangire lwakuba tyakyogera abayimbi mugambye okugula tebo za spice naye si musanyufu gye muli mwejjeemu mbwenkwe buli muyimbi gomanyi yayaguzeeko tebo oswalako tayagala kibagane wadde eno abitugamba mweddeko omukazi n'abagulako tables mwaka ku mwaka naye nakati nga waliwo table z'abayimbi 3 ng'esigadde z'abagagga baffe obutebo 3 bwe buti okuva mu bayimbi abali wano 100 ate bwemala buli omu musiiba wano bannange mugule table mugule tables muswaleeko sima bakuwadde drop bw'oba tozibasabye bo tebasobola kitegeera ne drop nazo naye abayimbi bawana enkwe wulira ku bayimbi b'oguyambye wano ne bajja mu studio ne bakolera muri haso abantu olumu bw'otabawemukira owebbanga omuwemukiranga kakati drop nazo babagambe bugambe nti waliyo sho kati mutya ogamba nti bannaye yaliyo sho babiri buli omu ananyiga buli omu akolere owuwe bonna buli omu akolere n'oli mu mukole n'ono mu mukolere lwaki mwejja mu fitina lwaki muyina fitina abayimbi nze abiŋŋamba bimuluma lwakuba tayagala kwogera omutima gwe mukoowu yabakoowa era olumala eno concert tetugenda kuddamu kugula tebo ya muyimbi yenna mutegeere nti ebivulu bigenda basala ate spice ayina abagagga be bagenda mugulako tables okiba obiŋŋamba naye olaka tubibagambe direct producer galawo ng'abayimbi kino bakitegedde enkoze muyina tezibatwala 226 ate ekivulu kigenda kukola table 3 mu bayimbi mwenna drop 2 mulimu emikwano gyo gibadde gikwekulubeesaako kaninde ndabe mu drop mba temuli gundi zaabo abayimbi nga mmanya abayimbi bonna bakuwalanye nno balina ttiimu gye baliko bino byokuba freestyle ojja kukiwulira producer ajjako kamera omuntu ageyeeko ku bayimbi abataawaddeyo drop n'abataaguze tebo
ye bana bagenda abamu bagenda gamama azitugulako nga tumusabye King Saha asiba kuba zi freestyle baba singa buli omu mchawa King Saha balabe balina obamanyi na freestyle ba freestyle ne mama abayimbi mulazelo abayimbi ba wano muine bakinga nti abayimbi bayine enkwe n'empakana ne mama bakulazelo no it's not a must achitize must tobikako kwa ku mutima gusi kyekiri ku mutima gw'olumwa abayimbi mwejjemu empisa embi ku mutima alumwa netaga kibagamba nze nkibagambi kinkubye wala bannange kinkubagamba abayimbi bakuloga n'empakana bakuloga abayimbi bakuloga abayimbi bakulinako fitina Zubeda ebigambo byo bibyo nange abayimbi bakulinako fitina abayimbi bakuloga abayimbi tibakwagaliza buli kofu nakabaluma ngabo wakola studio ye abayimbi bakukolimira mbwera bajjawo okukola uli hustles nete kibava ku mitima tebalina wakukolera ate loja banamuloga loja yeke nyini ddogo bagenda kologanze loja omumanyi banyumiriza loja manager loja mbulira ku ddogo kwatudde nzera bwankubira simu sikya mukwatirawo kuba bangane boba munamolo nogano mukwata okakka n'omukwasi nga totegedde mulimba akunyonyola ebintu bitano nga wakkiriza dda neto ozija ku mulama gw'abayimbi abayimbi mwejjeemu fitina temuyinza kikola spice ekyo ekintu banazigula ddi sente basonda nsonde baani abasatu era Kenzo ne Rema balina okugula kuba gye mikwano gyo ani omulala kalo Nantongo yaguze bagule tables abayimbi bonna mugule table buli muyimbi kyesi nti nalinda byeko table ya Spice Diana mu kivulu kyo gula table ne fefe bus actually ne B2C bajja kweyongera olabi nayo no janzijukiza drop bameka babiri ani nani abakuwadde pia ne Carol Nantongo bokka babiri kati ninga nalopa ndo kale njagala tukutuuka ku Lwokutaano nga tetuweza drop zikale 10 ekitone ye drop zammwe ziyamba kizo ziyamba ki no kyengambye kyaga sala tawa bave nako tebayina n'abantu apula ususse wandikomi tuluma wamuze naawe bino ebintu butambule onzije kino ekintu ky'okuva mu kamera gwaba avaamu gwaba akyogedde jjukira tukolera bantu weka nze abantu bange gye nkolera manyi gye mbasanga si wano wo kamera yo leka tebalina abantu bagenda kukuwaaki abantu already taboze wazitunze dde olina abagaggabo wasooka kukola bagagga katonakola bako banaku baleko batebakuba balekeeyo abanaku abo baveeko sibalo nesigaggwa jako Executive Media. Focus, innovate, succeed.